yagambye nti ate twebaze Katonda kubanga stage ebakubwa nga Dr. Chameleon ali ku stage negwira abantu, that would be worse. So Katonda yebazibwe at least embuyaga yajja before watabeera waliwo yafa tewali yafa ndowooza abalina engalo tumukubire Katonda mungalo oli awo kyandibadde kibi nnyo nnyo kale era nziramu ebigambo bya big ate mu kibi mubaamu ekirungi bw'oba mukkiriza. Leero tulabye Keti, tulabye Bajjo, tulabye Balunywa, tulabye my brother President Habitat. So nsaba Katonda ekisookera ddala Abaganda bagamba okubonaabona nti Chameleon gyali mulema mbadde naye, buli muntu ayogera agamba nti mbadde naye abantu balamu. So tuleme okweyisa ng'eyafa kubanga singa yafa that would be worse. Era nziramu ebigambo byange nti olumu ate mu kigezo when you are tested, ekigambo testimony kiva mu test. You are tested, then if you overcome you testify. Kakati nze ndowooza nti ate Chameleon wa 30 years Katonda yamuzadde nga 10 the next 30 years. Yenagambye nti oba oli awo singa Moze Radio yasimatuka ekizibu ekyo ate yandibadde brand new. So I believe Chameleon was reborn, rebirthed, brand new Dr. Jose Chameleon. Tujja mulabanga akaddiye kyemugambye nti bw'okootakoota bw'imbira ne mu katebe. Ekirala njala kuddamu ebigambo bya Dr. Chameleon. Agayi pastor agenda kuba abantu endo nga 24. As a musician, you understand his feeling. Katusabe. Ayi Katonda omuyinza buli kintu. Can we make a change? Let's make a change. Make a change. Let's make a change. Let's hold hands. It's okay, that's okay. Nayogera ku social media zange nga ati Katonda n'entalo zaga baazibima kubanga singa ekyatuuka ku fenoni kyagwa ku muntu yenna asituka yeeyiya naye era Katonda amanyi nti fenoni ekyo ajja kisobola yakipima Mukama era Bayibuli gataleka kikemu kisukkulumye ffe kyetusobola. Katonda akimanyi bigi nti ojja kisobola era tayinza kiwa mulala. Oba oliawo singa yakiwa omulala yandibadde amenyekera ddala n'atasituka. Katonda yamanya Dr. Chameleon nti ojja kisobola. Singa yakiwadde omuyimbi omuntu asituka atambula atengerera, that will be the last day. So this, I believe God gives his strongest battles, his toughest battles to his strongest soldiers. So let's pray. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, olwaleero Biggie, Dr. Chameleon, tiimu ye bandiyise basamize wano ne beejaga ne bakola bino naye tebaayise basamize. Bagambye tujje tusabe Katonda wa Bayibuli. Era nga Mukama nzijukiriza ebigambo Kamere byaŋŋambye nti bwe yali omuto yajja e Lugogo wano Dr. Osmond yava mu America nga 1986 ne babasabira ye ne maama we. N'ayogera nti jjajja we yakubanga endongo, taata we yakubanga endongo mu bbanyi, ye n'omukoma ku mukono n'acommercializing endongo. Ayi Mukama tukusaba, sitaani yenna n'emizimu gye tusabye takomawo. Era Mukama bakwesiga Bayibuli egamba balinga ng'olusozi Sayuuni. Era Bayibuli egamba mu Isaaya 5:17 nti eri abaana bange teri kyakulwanyisa ekiweesebwa gye bali ekinaalaba omukisa. Era Mukama nga nkujjukiza ebigambo Chameleon byaŋŋambye ku makya nti ndabika ng'omulala omuyaayi but I'm a believer. Yagaye sisamiranko sigenda nko wa sitaani. Ayi Katonda nkusaba Chameleon nga bwakwesize, nga Biggie bwakwesize, nga Fenoni bwakwesize, ne bataleeta baloogo basamize kwekyangira waki. Kubanga essala obutaddibwamu tekifuula bu Katonda obunafu nti bw'amaanyi. They still remain small and weak gods. Era tukwebaza nti Chameleon ne banne Chameleon yasabye Dagi aŋŋambye nti mugende mu kisaawe nnyini
bamusabira era tukusaba Mukama nga 24 n'Embalala ne Luweero ne Masaka buli gye banaagenda obawerekeze Mukama tusabye abantu abandize babeere ddabo tusabye ekibuga ekyo Koolo gwabeera akumba gwabawanirira ebire n'enjuba ayi Katonda teri akusinga maanyi teriyo muntu w'amaanyi oba Katonda w'amaanyi okusinga gwe eyatuba omwana we Yesu Kristo ayi Mukama tusazaamu buli kabi tusazaamu buli ddogo tusazaamu buli sitaani tubimaliramu amaanyi and we cover Dr. Chameleon, Biggie, Fenon, the Leon Island in the blood of Jesus and we pray Mukama Katonda ojjukize Chameleon nti ne Argentina baagikuba omupiira ogwasooka naye yatwala ekikopo ne Senegal baagikuba omupiira ogwasooka yatwala ekikopo so the start doesn't matter we pray for the great end era Mukama tusabye mu nnyumba ya Chameleon kuno mwaka teguzibwa tusabye omukisa tusabidde 24th in Jesus mighty name amen. Chairman Jemba mbadde nsaba otuwe ekisembayo kuba goddayo mu nnyumba omukulu waawumudde ekisemberayo ddala okusookera ddala nsaba ntwala omukisa guno okwebaza musumba webali nnyo webali ddala olw'essaala eyo era ensonga eryemu essaawa zino nga tumala konferensi yaffe ng'ennaku z'omwezi 24 wano fenna tubeerewo ebitundu byonna Mbalala Luweero n'ewalala ne Masaka na wonna we tutimbye eggwanga mujje mu bungi Chameleon agenda kubeerawo abakuba omuziki mudabolinge tuswaze obulabe sitaani neyanza Lwaleero tumomisa kugenda okulaba Dr. Chameleon muganda wange okumuzaamu amaanyi n'okumukuuma ndowooza ngambye ebintu mugaali bibiri ekisooka ekimuluma ye muntu eyayiyiza akasente ke ak'ekinaku n'afuna katiketi ke yagenda nti alina bwe yalaba abaali bayingidde ng'alabika oli asondedde ebbanga alabe ku Chameleon we n'agamba akumya abantu abo nti agenda bayimbira tiketi mu 10. Ekyokulala nze ngenda kubasomera kyasomedde Chameleon abakkiriza mu Katonda amiina ayi abatazeemu mukkiriza mwange abakkiriza mu Katonda amiina Yakobo M.B. Count it all joy, my brothers, when you meet tests and trials, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Temusanyukenga nnyo okumufuna ebigezo, kuba mu bigezo ebyo ate mwe muva ebirungi. Abantu bamuwa nnyo buli kimu okukiwa sitaani, naye olumu Katonda atugezesa. Era mbadde nnyumiza muganda wange oyo ngamba ne Dr. Chameleon. Ndowooza Chameleon is simanyi oba munakiriziganya nange balunye omwamiketi nze ndowooza nti Chameleon bwe tugenda okulaba emyaka 3 emirala yazaalibwa nga 10. I think he's rebuilt. I think this test ekigezo kyeyayiseemu ffenna abali wano twali tuyise ebigezo bw'obiyitamu you either become bitter or better. I think we are going to have a better Chameleon. I think mbale nyumiza dagi mu motoka nenga nti mulaba radio singa radio ya surviving ekintu ekyo twali tugenda kubeera ne radio pia emyaka emirala 3 kati nze ndowooza kino ekigezo Chameleon kyeyayiseemu kalate ye Chameleon omupya Uganda, Africa, East Africa, all over the world tugenda kulaba the next 30 years nenga zonna zizaalibwanga 10. Justin Saba fenna abasabi kusabira Chameleon. I believe 24th will even be bigger. Lwa Chameleon anambye nti mu bonna bonna abaasaba ate ye yasembayo kubankola losi agaiti Fenon emizindaalo Biggie sente ze
actually again asooka okuluma yoyo omuntu ng'atunda kasooli oba avuga boda asonda akasente alabe Chameleon aga ye yasinga okusala n'azaako Phenon n'azaako Big naga ye asemba naye kuba ye ayimba buki bweyimba. However ekigambo Chameleon kyannambye kyempulira nga kikulu nnyo ekimaze okusaba agambye pastor nzikiriza 24 is now more popular than even 10. So tukkiriza Katonda era ne Chameleon basita bwe bafuna embeera bweti kigumya oyo omuntu aliyo mu kayumba ke agamba naye ng'ensenyize ennyo oguma ogambe nti neeno olaba tusobola okuyitawo abo nawe ojja kuyitawo. So Chameleon, Biggie, Phenon ne ttiimu yonna nzikiriza nti Chameleon bwe tugenda okufuna emyaka 3 egiddako Katonda yamutegese nga 10 because bagamba what doesn't kill you makes you strong. So nsaba 24 tujja tutage Chameleon okwagala ndowooza conference ng'eggwa n'abakulembera kusaala nga tukiziganya wamu that day will be good. Come on, Lord.